ensasage yaliwo ne tugaana kubanga bakansala abanga abambulera baaliwo bonna baaliwo ne bakasuka omukono nange nengezaako kasuka omukono ne bagamba kasooke bayimiriza abo basooke bajjewo abatulaba togera tuyamba kasuka omukono otundi omusajja gwe tuli naye wali osobola okutegeera kye bayita kasuka omukono tugende kaakati ne bagamba kabasooke bajjewo bali bawalukagga baani amagombolola amalala bonna awo ekisookera ddala lumbuye enjovu tosobola kuddira njovu ogiteeke mu kaveero ogireete e Uganda era enjovu erina kusigala eyo ng'erya butaala mu ngeri yaayo kubanga ensi yonna ekimanyi nawangula entebe eyo era mbasaba batuuze mwenna ab'ebweyogerere division n'abalala mwenna abawagizi baffe essaawa yonna tuli mu kooti bagenda kuziggulawo nga 16 tuli mu kooti twagala obuwanguzi bwaffe tutegeeze eggwanga lyonna nti obuwanguzi bw'abantu ababeera bawangudde babawe nga obuwanguzi bwabwe baleme kubaawo nsasagge zonna mu mbeera yonna. Mutereevu abatugoberera ku Good Talent erinnya lyange nze Sonko Muhammad tuba twogera ku nsonga ez'enjawulo ezitambula mu ggwanga Uganda. Abantu baba balina emboozi ez'enjawulo betutuukako ne twogera tugaba entertainment tuyitako mu byobufuzi tukola analysis mu nsonga eziba zitambula mu ggwanga Uganda naye ate olunaku olwali njagala bategeeza nti nina omukulu gwendi naye musajja w'amaanyi nnyo ssebo waliwo abatulaba sooka obabuuzeeko. Mbalamusizza nnyo mwenna abatulaba n'abatuwuliriza amannya gange nze Mpanga Farouk abasinga bamanyi nga Muniga nga nze ssentebe yawangula omulondo wa bweyogere division. Waba bakola bitundu by'ebweyogerere balaba nnyo bifaananyi oluusi abamu bayinza okugamba oba aleese mulala osobola okusaka kookolo wansi mpola kasa distance weeri ne sanitizing tukikoze bulungi nnyo era tulabe nga abantu twekkaanya ensonga y'akalulu twakulaba mabega obaddenga mu NDP najane ne bitambula kibiina kipene kijja NUP bana DP bangi bali mu NUP that is National Unity Platform okusunsula bwe kwajja nga kugenda mu maaso batutegeeza nti gwe yayitamu n'ofuna kaadi era ne weesimbira ku kibiina ekya NUP ne mugenda mu lwokaano olwawamu obuganya ne FDC kwaliko owa DP kwaliko owenRM Senkubuge Isaac Tofa yafa munena muddira mbigere akalulu katambula katya sawi okulione akalulu kali ka science okusookera ddala nebazanya abawagizi bange aba NUP mwenna mu bweyogere division ne president waffe yakola omulimu munene nnyo Kyagulanyi Sentamu era twagenda mu kakungunta nali nvuganya ne bannange nga basatu kwaliko Mulinge Robert Mulinge mu kakungunta ka NUP ne kubaako mu Mutebi Ronald n'omulala naye nemba nga nze nkute flag eyo ne tugenda ne tuvuganya ne bajimpa ne tugenda mu kawamu nenvuganya ne bannange twali bataano abebibiina ebirala kwaliko wa NRM ne kubeerako wa FDC Tamalekonde ne kubeerako Simbwa wa DP ne kubeerako Majidu Independent ne tugenda mu kalulu nga nze owokutaano kaakati bwe tugenda mu kalulu ne kakwajjira nga bwe mwakalaba ambulera ng'ekutta akati akanani nga nange nali musajja w'amaanyi nnyo Muniga nga nange sinyigirwa mu nnoga ebyanfuula bw'amaanyi ekisookera ddala mbwegere mwenzaaliddwa ngenda kuweza emyaka 5 mwenzaalibwa ndi muzukulu wa Zaidi Sajjabbi Mutundankwakwa banziika wano mu Bbuto wewaffe kubwegere kwenzaaliddwa kati bweyogerere kwempasizza kwenkulidde kwensomedde kuli ba obi ba ogi kwempasiza abakyala bonna bakuno kwegamba famire zonna ziri kuno nali musajja w'amaanyi nyera ndi w'amaanyi nga nina okuba nga mpangula akalulu bwe neegattako manvuuli ate awo ne kiyitirira bwe twagenda mu kalulu akalulu katambula bulungi nnyo abaana ne bakuuma akalulu baakakuuma nembeera nga ku boxi mu bwegere division box 67 division yonna nempangulako boxi 63 Senkubuge zali 63 Senkubuge nawangulako boxi 4 wa NRM ne tukuuma bulungi akalulu empapula zaffe ne tuzifuna nga Senkubuge owa NRM no FDC Tamalekonde nga bwebagatta bonna era mbamba wangula nawangula n'obululu 15,400 n'obugwamu Senkubuge najja n'afuna 2,000 ne Tamalekonde ne bafunira mu 2,000 awo
nga bwe mbagatta bombi we beegatta bombi nga mbamba wangu ngamba singa nali mbasinga obululu kumpi 10 n'omusobyo naye nga bonna nga bwoba bebayigasse naye nga bonna buli omu nga nali musinga obululu 13 nga mu bisatu buli omu bwe musinga kale bwe tutuuka ewa Kiso gye balangirira weyo wali katemba buli kimu tewali wangu tutuukayo n'empapula zaffe Senkubugaze azze n'ababbi banne bakukuse bakiiza n'abalala ayina ababbi batambula nabo ababbi bebo gurupu yeeyo akiiza Mamerito ayo simanyi Mukomba bani bonna ababbi abo era baaliye wa Kiso twali nabo omubbi waba mubbi tewali kyatabba kyonna kyoteekawo yakibba atuuka eyo n'agenda okulaba nti ekiri mu kaveera ate nagisi naye ngaera odi akikubbyeeko wano omubbi aba mubbi kati bwe tutuuka eyo twasulayo ewa Kiso tukeera ku makya balangirira Senkubuge tubagamba bannaaye ffe tuwawangudde empapula zaffe tuzina batugamba munoonye Torobert returning officer tugamuleete ku mpapula zaabo gwe wavuganya naye tukuŋŋaanya empapula z'amajiidu naye ajja eyali owookuna tukuŋŋaanya empapula ze naye ajja abagamba bannaayo n'omusajja yawangudde Muniga yawangudde ekifo ekyo Torobert tabiwuliriza basazaamu awo basooka bayimirizaamu balinda olweggulo badiployinga military police ogwo ne tubisazaamu olutalo balangirira yakutte ekyokusatu Senkubuge kyakusatu Tamalekonde yakwata ekyokubiri ne balangirira awo ensasagge nebeerawo era mwagiraba ne tugenda ensasagge yaliwo ne tugaana kubanga bakansala abange abambuleera baaliwo bonna baaliwo ne bakasuka omukono nange nengezaako kasuka omukono ne bagamba kasooke bayimiriza abo basooke bajjewo kaakati ne bagamba kabasooke bajjewo bali bawalukagga baani amagombolola amalala bonna awo kati ne basooka babakendeezaako ffe ne batulinda ku ssaawa 2 ez'ekiro nga bali babajjewo aba NUP abalala ne basooka bagira ne badiployinga poliisi amagye basooka balangirire Senkubuge ku kifuba kaakati basooka kulangirira bakansala bange ne basooka bafuluma holo ne tusigalamu nze ne Senkubuge n'abalala ne Majiidu n'abalala Senkubuge ng'ali ne akiizo oyo kyeyamaani w'omukireku oyo ne Mukomba babbi banne ne tusalawo ne basalawo ne balangirira Senkubuge ne ngamba returning officer nti ssebo no gwolangiridde siye mutuufu nali nsembera nkole ekyobutemu ku returning officer security n'enkwata awe bankwatira ne balangirira ku kifuba ne ttiimu yange ne balangirira Senkubuge ne bayisa ebivulu ne bakuba abaana military ne babakuba okuva we baali balangirira ne babakuba paka mu tawuni ewa Kiso ne tukomawo naye njagala kulangirira omuntu atawangudde era mwenna ensasagge mwagiraba kubanga ensi yonna ekimanyi nawangula entebe eyo era mbasaba batuuze mwenna ab'ebweyogerere division n'abalala mwenna abawagizi baffe essaawa yonna tuli mu kooti bagenda kuziggulawo nga 16 tuli mu kooti twagala obuwanguzi bwaffe tutegeeza eggwanga lyonna nti obuwanguzi bw'abantu ababeera bawangudde babawenga obuwanguzi bwabwe baleme kubaawo nsasagge zonna mu mbeera yonna nga tetunaba ku nnyo kumalayo ekyo oza kyekifuula Senkubuge ayiza kuwamaanyi bwemutunuulira naye bwe nkutunuulira musajja mutinyi naye kanange musingawo ku bunene musajja mutono ddala nooza kyekimufuula ow'amaanyi okulaba nga abawangula kaaga Senkubuge talina maanyi naye nga bwe mumanye eggwanga bwe litambula abantu bakola ebintu byabwe bannanfuusi kubanga tosobola kubanga tewawangula ate ne kululi bwe yakola ne kululi teyawangula Tamalekonde yawangula ne bakola anti kati kuluno twagala tumanye ekimufuula ow'amaanyi ate abeere mu bantu tukimalirize mu kooti tumanye ki ekimufuula ow'amaanyi ate bwe kiba kimufudde ow'amaanyi ajja abeere mu bantu abayitemu kale abalage nti ye yawangula ye mukulembeze waabwe kubanga n'okubeera bubeezi mu bantu tababeeramu era tusaba abali mu nsonga ezo eza kooti
batuwa obuwanguzi bw'abantu abantu tukolera abantu emirimu gyabwe. Naye Isaac olaba yakulema mu kooti y'abantu abangi boyinza oyita ab'amazima okuwamuwangulirayo olowooza oyinza omusobola mu kooti ey'abantu abasatu gye mugenda mu kooti eyo ye siteepu gye tuddako eya kooti tesobola kugaana kubanga kooti eyagala obujulizi tubuyina twawangula ekifo kyaffe obujulizi obumala bakansala bange bawangula aba NUP tosobola gamba nti Ssenkubuga afunye obululu 5 mu box ate nga kansala awangudde n'obululu box yasinzemu awangudde n'obululu 10 kati ate bano ne bagabana ekinana nga abalonzi bali 18 ate Ssenkubuga mu box n'afuna obululu 5 science atuuka n'akoma kubanga essaawa ejja kutuuka bw'obanga olina by'okoze ebyo bibajja bakolaakola abantu basalewo. Kuba ekibuzo ekyokubiri kye nnina ngamba kyanjawulo kyogenda oleeta mu kkooti nga n'omulundi oguwedde era yawangula bw'atyo mu ngeri y'amanjawulo era anti kululi embeera yali ndala ne kuluna embeera ndala embeera ekyukidde ddala kubanga abajulizi weebali Tamale Konde teyalina bakansala nina bakansala bajulizi musango guno twawangula ensi yonna ekimanyi twawangula biri byalimu okutankanamuku obujulizi naye ate Tamale Konde n'awangula omusango naye byabwe tetwabimanya naye bino ebyange nze ndi musajja wa struggle ekifo ky'abantu tukyetaaga era weewo oyinza ogyekakasa kweri kuba ebya kooti oyinza okwesanga bamuyirawo omubiri engeri gyali nti wa NRM y'omu ku bali mu gavumenti tugeze ababaasi era gyalaba nga ne kooti eziriwo ogenda okulaba nga ensinga bwetambula era nga balina n'amaanyi byonna bye banaabakoze n'amaanyi gaabwe bagezeeko okutuuza Ssenkubuge mu ntebe eyo ku kifuba abantu bajja kutuuka ekiseera basalewo okalya ddakadda bwekugamba oweereze obubaka eri abantu ba Bwegere division ebakulaba oyinza bagamba ki abantu ba Bwegere division mbagumya nti ensonga zammwe babadde boogera ebigambo bingi nnyo naye mbagumya nti entebe yaffe ya Bwegere division gye mwawangula era tugenda kugirwanirira mu kooti era n'abalamuzi twetaaga amazima gabeerewo abantu bafune obukulembeze obwabwe bwe beerondedde si kuba nti baddira omuntu awanguddwa ate bamutuuzaawo bwe babeera bamwagala nnyo ebifo bingi nnyo bamuwa obwa radisi obwa kaawo n'ebifo ebirala gyebiri naye kino ekifo ky'abantu obuweereza bw'abantu nze nzekka eyawangula abantu nze gwe bateekamu obwesige abo bantu babwegere division bawadde obubaka bw'aba ye munyini eyakutwalako akalulu oba eyakuwangula yenza mu obubaka kimukolo Ssenkubuge nkutegeeza nti ensonga eno togizannyira mu Ssenkubuge Ssenkubuge abantu tebakuwa kalulu era nkusaba Ssenkubuge okkirize bw'obanga olinamu ekisanga omutima gwo si mutemutemu n'ebirala okkirize okwate entebe y'abantu ogite nga tetunnagenda mu kooti kubanga already twateekayo dda obeere nga abantu babeera bafuna obukulembeze obwabwe nga nze mbakulembera gwe baalonda bwekyo kyokka kyenkusaba bwe kinaaba kiganye katugende mu kooti abantu kooti esalewo ebyobwongo essaawa talina bwongo bwe yakozesa tosobola kuyiwa militale n'oyiwa poliisi n'oyiwa buli kimu n'ogamba obwo bwongo bwe buba bwongo yandibadde azanyira ku DRA foomu zaffe naye teyazizanyirako kukitegeeza n'obwongo tabuyina nedda ssebo ekiriwo Ssenkubuge baleeta buleesi bye bagira ne basoma ebyo kubirangirira nga n'emmundu weeri obwo si bwongo era togezaako kugamba Ssenkubuge nti olina obwongo obwo si bwongo obwongo tebubaamu mmundu nze nina obwongo kubanga nabakuba nategeeza abantu manifesto yange byengenda okubakolera abantu ne bampa akalulu kitegeeza yo obwongo takola ki tayina bakozesa kifuba obimanyi ebyabadikiteta okuwamba obuwambi obuyinza bawamba buwambe nze nakozesa obwongo ne mmatiza abantu ne bampa akalulu ne mpangula Ssenkubuge tayina buwongo bonna nze nabasinga obwongo naye era ogenda ovayo kwesimba ku muntu olina byabatateukiriza bituufu n'ogamba wayikanzi yenze enkole kino bikibamula Ssenkubuge ebimulemu emyaka ate ne bwogamba nti waliwo ebimulemu oyinza ogamba nti kati waliwo ebiganye ate olwedde teyalondebwa n'abantu teyalondebwa bantu yali alondebwa olwemulema tetumunenya kubanga ze abazze kubba bubbi
ne banywanyi be tiimu ey'ababbi abazze kubba bubbi tewali bye bamunenyezebwa kubanga abantu tebamuwa kalulu era kyova olaba nga twavaayo era twesimbewo tumuggyeko ekifo kyaffe ekyo era ekifo Ssenkubuge ssebo ekifo kyaffe tukyetaaga ne bwe bunaabadde ekifo kyaffe tukyetaaga embeera yonna yonna ojja gisasulira amanyi wagatadde mu bbali nawe katugenze mu kyabongo mu kooti obwongo ffe tulina balooya ffe tulina balooya baffe abasitwaga ab'ekibiina era ensonga tiimu yaffe ey'abaseggona egenda kukwatagana ne balooya we banjule buli kimu balage wawe baawangula mu bwongo kati awo we tugenda mu bwongo tugendeko nawali mu buwongo naye talina buwongo ye era ndowooza wakiraba ssebo embeera wagiraba eyaliyo amagye ne gayiika na buli kimu obwo tebuba buwongo bandibadde bamulangirira bulangirizi nga tewali magye ne tulaba obwongo we bukolera mwali mwagala kasuka mukono kugususanyawo oliwo NUP President we Robert Kyagulanyi Center mu ekibiina era naye akalulu atwala katwale bwe bati lwakuba yalabikanga yabivaako mu kooti n'agamba oba simanyi step kyeddako naye nga tugenze nnyo eyo NUP yaguddemu nabe abamu ku bawanyiwanyi babayita ba bloggers abawanyiwanyi atwogere ku mukulu Fred Lumbuye enkambi yaguddemu nabe ebintu bya Lumbuye tero biwulirako ebintu bya Lumbuye mbiwulira naye sijja bigenda mu nnyo kiwanvu ekisookera ddala Lumbuye enjovu tosobola kuddira njovu ogiteeke mu kaveero ogireete Uganda era enjovu erina kusigala eyo ng'erya butaala mu ngeri yaayo enjovu anti kati bwe boogera bitali byabwe ng'enjovu togipakira mu kaveera enjovu esigala ki ogikolera enteekateeka yaayo togipakira bupakizi mu kaveera ssebo Lumbuye ye munene era ensi yonna yonna emwogerako Lumbuye mugoberera era alina bingi nnyo byatutaasizza mu ngeri emu oba endala kubanga tabadde musajja mubi nnyo n'ebimu naye nga si musajja mubi waliwo ebimu byabadde agira naye nga ate nga abadde atutaasa ebimu kubanga singa abadde nga tayogera singa embeera ate embi nnyo twandibadde ffenna tufa kimugunyu mu ngeri emu oba endala naye okuba kati nga weetuli mu maloboozi g'abasajja ngaabo ba bloga ali alina emirimu egy'okukola mingi nnyo wano talina byagenda kukolawo ayongere Lumbuye yongere otuteeke mu bimuli twongere okufuna n'ebirala kubanga waliwo bye tubadde tetumanyi nga tetubizuula esebo okay so tumaliriza ndowooza abantu ng'ennaku z'omwezi ogambye ku Mande mukeera mu kooti zigenda kuggulwawo nga 16 gamba bannabweyogerere kooti zaffe zigenda kuggulwawo nga 16 balooya bange bateekateeka buli kimu kubanga omusango twaguteekayo dda okulaba n'abalamuzi babatugambye dda babataddewo abagenda okuwuliriza emisango gyaffe tugenda kubanga looya atubuulira olunaku kooti etubuulira olunaku lwe tugenda okutandika okuwulira ki emisango gyaffe okulaba nga obuyinza bwaffe tubwezza era tujja kuba tubategeeza mu ngeri ey'enjawulo mu mawulire n'ebirala emisango gyaffe gye gitandika tetugenda kubeera okusirika busirisi tugenda kuba tubabuulira ekigenda mu maaso mukimanye kubanga mukimanyi bulungi ekifo kino twakiwangula ekifo kino kyawangulwa Mpanga Farouk Muniga nga nze chairman wammwe omulonde oyina support yana jogera bannabweyogerere babiri nga bakuyambako bannabweyogerere buli omu ayina obuyambi bw'oyina mu ngeri oba mu kusaba oba mu buli kimu bonna obuyambi tubwetaaga mu ngeri yonna buli omu ayina kyasobola okukozesa akikozese asabe agende eri agende buli wamu agenda buli wamu akola buli kimu kyakola asobola okussaamu ateekemu tubeere nga obulamu ekifo kyaffe kino ekyabwegere division mufuna obukulembeze obutuufu bwe mwerondera obutali bwoyo Ssenkubuge bivudde mu kamwake wamalo kibayita a disclaimer nti ebigambo ebimulidde mu programu eno n'ebigenda mu maaso by'omukulu Mpanga Farouk Muniga so si byaffe ng'abagudu talent oba si byaffe ne management yaffe so tugoberere maaso ku lutimi tulabe ekigenda mu maaso mubeere bulungi